Moi je n'aime pas ça, mais c'est quoi ça? Bon, commandant Badon va escroquer, vous allez aller sinon. Là vous offre. Yes, alright. Tuba tusumuludde, tuba tutandise. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza. Kakati ebigenda maaso agafa mu nkambi z'abayeekera ba M23 abatuusi ba M23 kitokota sikisaanikire babattamu omuntu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Akatambi ako kenkutereddeko kakulaga embeera egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo ng'abatuusi bagenda maaso n'okubeera nga bayiggibwa bafuggaza buli balina territories nanti okuva America we yasayininga endagaano n'omusajja omukongo Felix Tshisekedi embeera yakyuka kati emmundu etokota buteddiza bagenda maaso n'okusalako territories akageri gye kiri nti nno bano baasazeewo kubanga bajjeemera peace talks ezabadde mu Switzerland kakati emmundu egenda maaso n'okweddizibwa wabula kino kiwaliririzza abanyarwanda abatuusi abanyamulenge abawangaalira mu ggwanga erya US ne bagenda maaso n'okwekalakaasa ngenda kubanga ndukuwa kye babakoze kigambibwa nti nno abanyarwanda bagenda maaso n'okuteekawo protesting mu Washington DC nga bagenda maaso n'okireimingira ebitali byabwe bakireiminga ebitundutundu ebya DRC imbwe babivunaanyizibwako era beeyita bannansi ba DRC ngenda kubanga mbakuwa olabe ensonga zino ziviira ku ki era ziviira ddala wa ng'omukwano gwange mpuliriza mbalamusizaako nnyo mwasibye muti eyo kansube nti bitambula bulungi nnyo mbakulisaayo gyonna gye mugenda maaso jimbadde mugenda maaso n'otutuusaako engalo mugyebaleko mikwano gyange abali emitala w'amayanja abali ku kyombo kya Buwarabu abali mu Middle East ntegeeza abali e Dubai abali Oman ntegeeza mwenna abagenda maaso n'okukazana abali mu East Africa abali mu US abali mu UK mbatumiddeko nnyo mwebale mukola kyamaanyi nnyo kubeera ku mayengo gano aga Yugi Update TV nammwe abajja mu comment section sibeerabidde nammwe abasharinga saako nammwe abalikinga mwebale kubeera ku Yugi Update TV kakati ng'ennaku z'omwezi zibadde 22 omwaka guno gwennyini gwe tulimu tulabye okwekalakaasa wali eri mu Washington DC nga kugenda mu maaso ng'abanyamulenge abatuusi mu communities mwe bawangaalira bagenda maaso n'okubeera nga bateekawo okwekalakaasa bakoze mobilization mu Washington DC nga bagenda maaso n'okwekalakaasa batandika ku lunaku lwa Monday ng'ennaku z'omwezi 2 paka kati bakyagenda maaso n'okuba nga bateekawo embeera nga bagenda maaso n'okulaga obutali bumativu n'ebigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo imbu tebali si bamativu ngeri gye bayisaamu abantu baabwe bawangaalira eyo jjukira nti nno omuyeekera wa M23 yalutandika mwaka gwa 2020 mu mwaka ogwa 2025 mu January n'agenda maaso n'okusalako ebifo ebisinga mu DRC ebibuga towns mineral sites zonna ng'akireiminga nti nno bibye era mbu ye alwanirira ddembe lye alwanirira for his justice kakati abasajja kye bamukola enkoko ekikola bwana bwayo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza we batuukidde okuvaayo nga balaajana waaki balaajanidde mu Washington DC kubanga gye buvuddeko ng'omwaka gwa 2025 gukomekkerezebwa Donald Trump saako ne Felix Tshisekedi baatuula ku mmeeza y'emu nga muno nno mwalimu n'omukulembeze w'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame ne basayininga kye bayita US Accords zino nga zaakuteekawo ndagaano America y'abaatwala ebyobugagga ebiwangaalira mu Democratic Republic of Congo era bwekityo bwe kyali endagaano yanywerubwawo wabula kino tekyakola bulungi eri Paul Kagame saako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni abagambibwa okubanga be bateekawo obuyeekera mu Democratic Republic of Congo kubanga bo bano bali bamanyikiddwe nnyo mu kwettanira okukukosa ebyobugagga ebiva mu Democratic Republic of Congo nga babitwala mu nsi nga US saako Israeli kakati okuva mu America bwe yalaba nga
abaami bano ababiri bagenda maaso n'okukuta n'omuchina sako n'omurussia ne bagamba eno tegenda kubeera mmanya ya nkoko tetujja kweteekera n'asalawo ye alumbire ddala ku sayiti era n'asayininga ne bannannyini endagaano kati bano ne basigala nga batangadde tekyabayisa bulungi era n'endagaano ezibadde zikolebwa nga bankuludingibwamu bazze bazivayoletinga. Era America enfunda nyingi zagezezaako okukaka Paul Kagame awuzdowinga amagye ge okuva mu DRC yagaana yagamba nedda kubanga akimanyi wajjira ekigere kye mu DRC tagenda kuddamu kufuna bya bugagga tagenda kuddamu kubanga akukusa ebyobugagga. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza njagala mbakulage nga bagenda maaso n'okwekalakasa mu Washington DC nga bataddewo embeera nga bakayanira ebyo bitali byabwe. Kakati kigambibwa bano abanyamulenge abatuusi bakozesebwa bukozesebwa bagende maaso n'okukayanira eggwanga oba ebitundutundu ebya Democratic Republic of Congo naye ng'ekyamazima tukimanyi bulungi nnyo bano si yensibuko yaabwe yonna w'otunulira ebitundu ebidiployingiddwamu abanyarwanda bano abanyamulenge abatuusi bazze babikayanira bazze bakireiminga ate tebakoma bikayanira naye basangamu abamu ba indigenance babattira ddala ne beddiza ebitundu ebyo batunuulire bitundu byonna gye badde baweebwa omwaganya okulundiramu ente mu Uganda kiki bakozeeyo kiki balesseeyo awootira abasajja bano. Kakati DRC n'olaba erwana buteddiza egezaako kwetaawuluzaako ethnic group eno yabayingiramu egenda mu maaso n'okusaanyaawo ebyabwe n'okubalya mu mpolampola mu kinyugunyu. Lwaki bagenda mu maaso n'okwekalakaasa olutalo lubadde lugenda mu Eastern DRC ndukuwadde era olwose buliro byeyimu ku bigenda mu maaso n'okubanga beekalakaasa mbu baagala kuteekawo eri kalembekkereza abayeekera baabwe babali bubi baali bakimanyi mwami oli Kaguta Museveni ne Paul Kagame singa banaakuliyeetingawo akabinya kano aka M23 ne kagenda mu maaso n'ofuga za DRC ettundutundu erisinga erijjuddemu ery'obugagga bajja dyefuga balitwale naye kati America okuva eyayingira abakuba bubi nnyo abakulembeze bwe bagenda bafa kakibeereetedde okweraliikirira era wandyesanga nga ne demonstration egenda mu maaso mu Washington DC etegekeddwa kuva eno ku lukalu lwa Africa ng'ensi zino ebbiri eza East Africa zizigenda mu maaso n'okufacilitatinga okwekalakaasa okwo basobole okubeera nga basindiikiriza America alinnyemu ekigere obutaddamu ku mobilizinga oba kutwala equipments mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olw'endagaano gye baakola kubanga omuyeekera gye buvuddeko abadde w'amaanyi ng'era olaba FADC amagye ga FADC aga DRC gagenda mu maaso n'okulaajana nga galaga weakness ey'amaanyi niyo okuva endagaano yasayiningibwa equipments z'omusajja omukongo zaakyuka entendeka yatukyuka weapons zakozesa zaakyuka kati omuyeekera n'abanga talina ng'eki gyamusanga ate eno ababa backing abanywanyi ab'e Rwanda Paul Kagame n'ateekebwako sanctions ez'amaanyi n'abanga takyafuna equipments kuva mu European powers kubanga zaali zimuyambako nnyo okugabanya sides zombi n'asobola okubeera nga yeefugaza amatwale era nga yeekwasanga agamba mbu agezaako protectinga ggwanga lya Rwanda kuva eri Bahutu abagenda mu maaso n'okuteekawo Rwanda genocide mu lutalo olwaliwo mu 1994 kakati okwekalakaasa mu Washington DC kugenda mu maaso naye nga gwe ky'olina omumanya kuliko akuli emabega waako era woba beetegereza wano tewaliwo munnansi wa ggwanga lya DRC newankubadde bamobilizinga beekalakaasa bagamba nti bakooye violent ne conflicts ezigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo so nga si waabwe eno bannansi b'eggwanga erya Congo ebandibadde genda mu maaso n'okwekalakaasa naye woba batunuulira abasinga bonna bonna batuusi abawedde emirimu baggwanga erya Rwanda. Kakati nno bano kigambibwa agalabiddwako kigambibwa nti 3,000 ku 14 ez'abantu abagazalinze ku White House nga bagenda mu maaso n'okuprotestinga okwetooloola ekibuga nga batagetinze violence ne humanitarians blockage egenda mu maaso mu banyamulenge abatuusi mu ggwanga beeyitambwa abanyamulenge abatuusi abakongo
mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Embu bali mu communities eza Eastern Democratic DRC, Eastern DRC gye bawangaalira. Era ng'ekibeekalakaasa bagamba basusse okubeera nga bakubibwa amagye g'eggwanga erya Congo, so nga ate nabo bannansi b'eggwanga eryo, eyo community yaabwe. Kigambibwa embu ebimu oba ku conditions zibataddewo lwaki bagenda maaso n'okwekalakaasa. Bagamba Washington DC lwaki bateekawo embeera, bagamba lwaki amagye g'eggwanga erya DRC gagenda maaso n'okuba abanyamulenge mu Eastern DRC. Abayeekera bano aba M23 tebakomye okwo, bataddewo demand zino wammanga ezibaleetera okuba nga beekalakaasa. Bagamba mbu beekalakaasa, bagamba baagala US government etekinge action ku lutalo olugenda mu maaso oba ku crisis egenda mu maaso mu Southern Kivu Highlands, eyo gye bawangaalira abanyamulenge bano abatuusi beeyita bakongolese nyamulenge tuusi. Bagamba demand ze bataddewo US esobola okukomekkereza violence eno, era nga bagamba banawunsinge attacks ezigenda mu maaso ezikolebwa ne gavumenti ya Congo forces gye bayita FARDC, nti Barundians Abarundi saako ne ba allies militants be bayita Wazalendo bagenda maaso n'okuba nga balonchinga attacks, deadly attacks ku banyamulenge, ku ba M23 abawangalira mu Southern Kivu Islands. Era bataddewo demands okukomekkereza okutoobola eddembe ly'obuntu mu kitundu ekimanyikiddwa nga Minembwe. Kigambibwa nti kino kyekitundu ekisinga okuvaamu emmere, era olw'okuba nti n'olutalo lugenda mu maaso emmere efuuse enzibu mu bitundu ebyo mu Northern Kivu. Kati y'ensonga waaki bagenda mu maaso n'okwekalakaasa, baagala embeera eno ekomekkerezebwe. Nagamba oba oyagala okuwangula omulabe mu lutalo lwonna lw'olimu, musaleko supplies, provisions zisaleko, ojja kuba omuwangudde. Kati DRC akawudde ke yakozesezza kalungi nnyo, that is a very good tactics, kubanga w'obanga omulabe wo osazeewo musalako provision, kitegeeza tagenda kufuna mazzi, tagenda kufuna mmere, masannyalaze, transport means, ajja kubeera nga afundiziddwa, ajja tuuka ekiseera awaanike agambe ewannyo waawo olutalo alukomekkereze. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuwuliriza, tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bino byonna tubyogera niye ensonga eri emabega wa kino be babiri bano, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame, abatandikawo ensonga za liberations mu ggwanga erya DRC, era n'ensonga eyali emabega w'ekyo yakutwala bya bugagga, lyakubanga bali fixed nga bali attached ku byobugagga bya DRC. Kakati gavumenti eno okuva we yajja eya Freske Kid egenda mu maaso n'obasindiikiriza. Jukira nagambye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza mu Uganda, embeera zonna zogenda maaso n'olaba mu Uganda, emisolo biruze bayisa, bagezaako kuŋŋaanya kasente, tebakyalina gye babba, kati bagezaako kunyuunyuuta sente z'omubi bw'omusolo zisobole okubeera nga zikola. Kyoba olaba munnansi w'eggwanga Uganda agenda adaaga lwa nsonga gye babadde babba, oluzi gye babadde basena luyinza okuba baaluyiyeemu ettaka, kati bagezaako kutondawo nzizi ndala naye nga bazikamula bazisimamu mmwe bannansi, era bagenda basendasenda buli kintu ky'omanyi bagenda kuba nga bakiteekako omusolo, okusobola okulaba nga beddiza, banoonya kwe beenyweza, beekutte, beekwata ku bisubi. Gyembeera egenda mu maaso mu Uganda. Oli ku Yugi Updates nyongera okukujikiza gwe mukwano gwange, gwatannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala butereevu. Kakati era mu bintu bye bimu buufu bwe bumu, baagala America stopping drone attacks zino ezikolebwa eggwanga lya DRC za drones ezigenda mu maaso n'okusaanyaawo abayeekera ba M23 n'abakulembeze baabwe. Bagamba nti drone operations zino
zigenda maaso n'otuteekako negative impacts eri ba civilians mu bitundu mu bizinga ewawangwalibwa abatuusi bano. Kati baagala America egende maaso n'okukomekereza drone zino ezataakinga, ate ng'era nga bagamba nti America yagenda maaso n'okubanga deployinga drones zino mu ggwanga erya DRC. Kati kibatiisizza, badde tebavangayo kulaajana, naye kati owulira nga babalaajana olowooza nsonga ki? Omusajja omukongo abafunzizza. Gye buvuddeko ke bave mu Switzerland mu nteeseganya ez'okuzza emirembe abayeekera bana ba M23 saako n'eggwanga erya DRC, era mu bimu ku bye baateesaako bye balina okuteeka mu nkola n'okuwa ekitiibwa kwe kubanga bassa mu nkola n'okuwa ekitiibwa eri agreements ze baakola. Ezisooka baali baagala bano bonna basse ekitiibwa mu ceasefire agreement, bateeke wansi ebikola, basizinge fire ey'emu. Ensonga ey'okubiri, bombiriri kyali kibakakatako okubeera nga batabe bayita ba prisoners of war. Waaliwo onteeseganya mu agreement yalina okukolebwa buli muntu alirizinge ba prisoners of war, era ne beewa ennaku 10 okubanga buli side eya DRC elizinze ba prisoners of war saako n'abayeekera ba M23 batabasibe be baali bakutte abaakwatibwa mu lutalo lwalugenda mu maaso. Naye kigambibwa nti abayeekera bana ba M23 basooka ne bateekawo kiguumaaza balabikibwako nga bata amagye agasoba mu 1,000 saamagye ba victims ab'olutalo bituyita prisoners of war abasoba mu 1,000. Wabula DRC terabibwako ng'egenda mu maaso n'ekikolwa kino, era bangi bagamba nti abayeekera bano bandibanga beegulira time kweseetinga bagende mu maaso n'okubanga baddamu bafunza territories. Mu kitundu ekya Uvira twalabanga baamukayo bakwatamu obwanguwa ne bateekako kakungola tondeka nnyuma kye bayita reallocation, okubanga bali mu kwetooloolamu mbu nga bo bakyogera mbu bave mu nkambi zino baddeko mu nkambi endala. Naye kijjukire nti America ye yamala okubeera nga ababoggolera n'abagamba ayagala ba withdrawing okuva mu katawuni ako ke baali bawambye, naye we baali bavayo bagamba tugenda kavaamu naye twagala kabeere nga kali neutralize, kasigale nga kali neutral, tekaweebwayo mu mikono gy'abakongo. Naye kigambibwa enkera baavaayo nga beekalakaasa nga balaga nti ekikolwa ekyali kikoleddwa mu America tekyali kirungi, nti America yanyoomole agreement yasayiningibwa nabo ekitundu kino okubeera nga tekiddizibwa baggwanga ba Congo, wabula ab'e Congo balabibwako nga bateekinga control amagye ga FARDC agenda maaso n'okwezza ekitundu ekyo era nga ge gateekinga control ne gye buli kati. So kyabanyiiza nnyo okubeera nga bagamba kye bayita nti bo baali bamaze okuba nga baliibwamu olukwe. Oli ku Yugi Update Civic osinzire okubanga otuwuliriza. Kati emmundu egenda mu maaso n'okubanga etokota buteddiza kyokka nga twakava mu peace talks mu Switzerland, mu Switzerland. Owandigambye nti nno baba mediators bana bateekamu ennyo ssente wawe bafunira wa. Jjukira entula zino zibaali zirina kubeera mu Qatar n'agamba, naye okusinza ku lutalo olugenda mu maaso mu Middle East baasalawo olutula balugyewo baluteeke mu Switzerland. Ino process yali nnene era baateekamu ssente, akasente akaali kawera mwe mwali okulinuwalinga passport z'abakomando oba bakomanda baabayeekera ba M23 oluvannyuma lwa Felix Tshisekedi okusooka okugaana ng'agamba ye tagenda bakolera eyo favor. Naye olw'okuba nti enteeseganya zino yali alina ozziwa ekitiibwa, musajja wattu yamala n'akkiriza era ne balinuwinga passport zaabwe ne bawolekera paka mu Europe. Kaakati mu Europe gye bali ebyavuddeyo nga biraga nti no bano bonna bassa kimu si we guli. Kigambibwa nti abayeekera bazzeemu bameze. Kakati we bameze DRC yagenze sina kyakola okujjako basesebbula n'atandika bakuba. Kakati okwekalakasa kugenda mu maaso mu Washington DC naye nga tebatunuulidde entandikwa yali trouble cause tebagitunuulidde, wabula balaba engeri gye ba-affectingamu, wabula bo nga ba-invadinga mu kusooka mu mwaka gwa 2025 abantu bangi abaafa ab'eggwanga erya DRC, so ate n'amagye g'eggwanga erya DRC mangi agaafa, wabula kino tebakitunuulira. Kati bo balaba bafunzize era bangi bagenda okuttibwa bavuddeyo beekalakaasa bagezaako kwedifendinga ekintu kye tutamanyi oba DRC n'akigenderako oba mu America anassa omukono
kubanga kyekikola ye kyayagala kikolebwe. Abayeekera bano babafuggaze, babakube, bave mu Democratic Republic of Congo. America asobola okubeera ng'asomba ebyobugagga ewatali mu kuba yadde ku mukono. Oli ku Yugi Update Civic Sinzire okubanga otuwuliriza, gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegattako. Embeera ya bunkenke Po Kagame omutwe gwongedde okubanga gumusiiwa olw'ensonga nti nno yali tasuubira mbeera eno kutuukawo, naye abasajja amaanyi ge bataddewo gamulaga nti nno embeera byandibanga si birungi gye bujjako maaso eyo yandyamuka ebitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo, ate nga badde abyesibyemu nnyo oba oliawo nga biyinza okuvaamu akalamu ku sayidi ye gyali. Kakati ayina ensonga waki asiisidde sayidi eyo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni naye ayina ensonga ye kati nno obubinja obutondebwawo nno Kampusese mulimu aka ADF, mwalimu aka Kodeko, mwalimu aba M23, mulimu obuyinja bungi nnyo, mwe mulina aba Islamic States. Niyo badde okimanya abantu babiri be bali emabegaawo obubinja buno, Paul Kagame ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni, olw'ensonga nti be bali basinga okifunamu. Era yakola ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni amaking sure nti akola project z'enguudo mu DRC eziconnectinga ku border post ya Uganda sako ne DRC, ebyobugagga bisobola okubanga bisombebwa nga bitwalibwa mawanga amalala era nga yabaguzaako. Kakati mu America bwe yalekeraawo okubanga ayagala okubanga bamuwa buwi, bamuwa kyennyanja n'asalawo yeefunira eddobo ye kennyini ng'akooye ebyomukokoonya nebyomuteekako pressure, yeekengera ng'alaba Yoweri Kaguta Museveni ne Po Kagame bafuuse banywanyi nnyo ba Russia saako ne China, n'agamba wano nno gye bujja mu maaso waniyinza obutabaawo mulimu. Kyeyakola ye kwe kugenda mu maaso n'okubanga asalako Felix Tshisekedi bagende mu ndagaano ebyo by'obugagga, ne bakkiriziganya ono nakkiriza okudeployinga weapons saako n'amagye ne ba machineries n'olwo abeere ng'asomba ebyobugagga ng'abitwala mu ggwanga lye. Kakati endagaano yakolebwa niyo America ali mugezi nnyo, yagamba saagala abeere okwakwekwasa, kyakwekwasa nti ate Paul Kagame nga tabaddeemu era naye yamuyita n'abawo mu kusayininga endagaano eno. Okusayininga endagaano ssente nnyingi ezattumuka era Paul Kagame yazigabanako, naye ate leeta neyeefuulira mu kiti ng'embazi kye kyasinga okunyiza America era n'abanga takyalina interest mu Paul Kagame. Kibola abadde amukuba sanctions obuteddiza n'amagye ge gonna n'agakuba sanctions n'abafirizinga assets zonna ze balina mu ggwanga lye n'amawanga agakolagana n'eggwanga erya America. Kakati Paul Kagame abadde atuuse ku extent okubanga ekonomi ye eri wansi nnyo nnyo nnyo. Kati kye babagamba mumanyi mutuma abaana beekalakaase, eggwanga erya America lirina okuwisdowinga okuva mu DRC n'ebikolwa ebigenda mu maaso mu DRC bikomekkerezebwe, kubanga emunaateekawo akazito mujja kuba eggwanga muliraga bajja kwebuuza kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update CV nyongera okubuuzaako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukyeyongerayo na buno obubaka njagala tubuwulirize bulungi tumanye entandikwa ya buli kimu. Weetegereza abasajja bano olabe eddala abatuusi kiki baagaza amawanga aga East Africa. Nze Lukwago Swali ya abo bemulaba be batuusi kati essaawa zino ababadde beeyita abakongo babadde mu Washington DC mukalabako akayiringu tuusi by physical appearance abaali bagenda mu Congo nga Congo ne Uganda, Tanzania ne Kenya zaakakibwa international community babaanirize nga ba refugees bana abaleete fujjo. Museveni ne Kagame we baawamba obuyinza, America ne Bungereza ne European Union zaayagala okuteekawo gye tuyita occupational force nge ekulemberwa bano abatuusi ne bateking over Uganda, ne bateking over Rwanda, Burundi ne Democratic Republic of Congo. Kati mu kugiteking over mu kwagala okwekumira mu buyinza bakola militias zowulira ADF, Alisira Kwena, okay, M23, RCD, Movement for the Liberation of Congo, kati olw'amalaawo ne zikubibwa mu Second Congolese War 1998.
with the Sun State Agreement eyo Pretoria, ba Robert Mugabe ne bajja amaje ga Chad ne bagoba Museveni ne Kagame Congo. Then ne bakola CNDP yali ekulita Laurent Ankunda. Nga Laurent Ankunda oyo Munyarwanda era ali Rwanda Babosco Ntaganda kati CNDP nevaawo ne bakola M23. M23 ebadde Medisha Group America ne banywanyi baayo gyabadde bakozesa okubba ebyobugagga e Congo. Ngera we babitwala eyo mu Europe ne mu America ne Israel. Paka ensendala olwa global changing power dynamics wezazze Congo ne zitandika ngo okubba ebyobugagga bye Congo nga bakozesa Museveni ne Kagame. Era yo Museveni bamuteeka ko ba sniper company za America. Era Museveni agugulana ne Kagame olwa ebyobugagga by'abazungu abo ba Israel aba America. Kagame be yali atwala n'abiyisa wano mu Uganda ne bibbibwa naggala boda ne bayawukana ne balwanagana Kisangani 1 Kisangani 2. Now America we yabalabye nga bazunga ne China n'abalasha n'aba North Korea nekola endagaano ey'ebyobugagga companies za America zisobola okufuna ng'ebyobugagga bya Congo gye bayita the Washington Accord 2025 ya signingibwa mu December. Endagaano yo we malo signingibwa tekyasanyusa Kagame na Museveni. Era Kagame olwokwagala ogezaako okwegula aba America n'ayita mu eyo simanyi Israeli APAC Israeli Public Affairs simanyi company eyo ka erobingira abantu bonna abaagala okukolagana na America ne bigaana. Ne bakola batya? America n'agaana n'amuteekako sanctions n'ateeka envumbo ku majege ku ggye lya Rwanda ne babagoba Congo. Museveni ne Kagame ne babagamba bajja amagye Congo ne baagala okulemerayo. Okay? Ya Kagame n'agenda ne yeewana tebalina kye basobola tukola. Musadi Boros n'agamba yagambye bwatyo ne basooka ne bateeka ku basirikale ba Rwanda envumbo n'ejje. Kakati werawe yagambye sijja kujja amagye Congo. Trump n'agamba okay ngenda kuleeta envumbo endala yegwe basoso teekako visa dinayo. Kagame sawa zino takyakirizibwa kulinnyawa mu America. Niwe yayagala ogezaako okutta first lady wa Congo mu America bamukwata. Now bagamba we've been welcoming these third world refugees program eyo America bagambye bangenda jijjawo. Kati His Excellent Sekedi yakiriza 45 deportees obatwalawo Kinshasa era detention facilities bazizimbye Kinshasa. Naye ba deportees abo babadde ba immigrants mu America okuva mu Central ne South America. So Congo yegase ku Ghana, Uganda, Eswatini, Rwanda ne South Sudan ezifunye mu eyo program eyo eya illegal immigrants aba America bekola ki beguba. Now munnamawulire Ariana ono from Angola ayambyeko nnyo kati awo ali kwogera ne congresswoman amulaga abakongo abalefiji abali e Burundi embeera gye bayitamu bayayana n'amukakasa ategezeza congresswoman ono nti abakongo baategeddeko nti waliwo efforts okukomya olutalo e Congo olwa M23 ng'ali ku briefinga abantu bali eyo babonaabona over 60,000 refugees abakongo bali e Burundi babonaabona. Kyokka Burundi terina busobozi bukola kintu balabirira. Bagamba twagala kudda waka. Kati Kagame abaddenga yeepanka nti ba refugee sobola okubazaayo Congo. Jukira mu abaddenga mu refugee settlement omwo nga mwe bafunire nnyo ne Museveni okuva mba America. Kati ebyo byonna bi program babibajjeeko baagala olutalo lukome kongeeterera entende ababaddenga bakozesebwa okubba ebyobugagga by'e Congo. America yagambye we balemerayo egenda bakuba ebikompera. Eyo perspective Wile Ngoma ne Makenga mwe battiddwa. America yabagambye tekyabeetaaga because M23 abadde terwanirira nti erwanirira political reasons. Ethnic problem, ethnic tension is nedda. Babadde soldiers of fortune, mercenary soldiers. Nga bakolera America, Museveni ne Kagame babadde bali kurutinga nga America babawe ebyokulwalisa nga bano babbe ebyobugagga nga babitwala mu America. Kati America yagambye nedda. Ngeri gye kyayingiddemu abalwanyi abalala naffe kati katunerumbire direct nga tukolagana ne government ya Congo. Baluli nga bafiweringa lebo
groups badenga babifuna cheaply kyafuuse expensive kusponsoringa rebel groups since n'aba China n'aba Tanzania nga ate America yeeyita mu rebel groups nga ate yo China ekola agreements era kyakase China America okuforcinga Congo esazeemu endagaano zonna zebadde ina eza minerals ne China ye taking over in exchange security guarantees. America yataddeyo Eric Prince kati yakuuma all mineral mines okutendeka abakungu okozesa drones. Kampuni y'abataki nayo gyeri ekisangani eri kubatendeka amaje ga America gazze Congo gali kubatendeka n'envumbo ya UN Security Council eyo amegundi chi UN Armed Embargo gye baali bateeka ku Congo. America yakoze ekisoboka ne bagijjako nga tekkiriza Congo funa byakulwanisa kati byonna yabifunye. Kagame wagaana okujja amaje e Congo. Ye Museveni yagambye akangajjeyo n'abagamba naye ba refugee Kagame bagenda